Bwe tukwata ku mutima gwa Mukama Katonda tulaba embala ya Mukama ng'evaayo. Ekyo kyali kirabisibwa mu makkati gaffe, kirabisibwa mu bulamu bwaffe. Bwe tukwata ku mutima gwa Mukama, ekisa kya Mukama kikulukuta okuva ku mutima gwa Mukama ne kijja gye tuli mu bulamu bwaffe. Okusaasira kwa Katonda kukulukuta okuva ku mutima gwa Mukama n'atuwa okusaasirwa otwetaaga okusaasirwa. Obulungi bwa Mukama ne bulyoka bulabisibwa gye tuli, kubanga eyo y'embeera ya Mukama. Ekyo Katonda kyali. Mukama kisa, Mukama kwagala, Mukama alaga obulungi bwe eri abantu be. Ne tugamba nti twalabye ekisa kya Mukama, nti twalabye okwagala kwa Mukama n'okusaasira kwa Mukama, Mukama ng'aggulawo omutima gwe gye tuli, ng'akola mu bulamu bwaffe. Ekisa nga kikyusa obulamu bwaffe, nga kituyamba okuyita we tutandisobodde kuyita. Okusaasira nga kujja nga kutuyamba okuwangula ne tutandisobodde kuwangula. Okwagala kwa Katonda nga kujja mu bulamu bwaffe, n'obulungi bwa Mukama nga tubulabisibwa, ne tulyoka tugamba nti Mukama atukoze obulungi obw'amaanyi. Buli lwe twenenya ne tukwata ku mutima gwa Mukama, ebyo ebina birabisibwa mu bulamu bwaffe. Mukama yayogera ku mbala ye mu Kuva 34:6-7. Mukama n'ayita mu maaso ge n'atendera nti, Mukama, Mukama, Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa, alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi. Ajjukira okusaasira eri abantu enkumi n'enkumi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi, era atali muggyako omusango n'akatono oyo aligubaako. Awalana obutali butuukirivu bwa bakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe, ku mirembe egy'abannakasatwe n'egy'abannakana. Awo tulaba Mukama era ng'ayogera ku mbala ye, ku ki kyali ajjudde ekisa n'okusaasira, asonyiwa obutali butuukirivu n'omusango n'ekibi. Ekyo Mukama kyali, tayawo na mbala ye.